Erinnya Lauben Ssenyonjo, candidate ku kifo ky'obwa chairman wa district y'e Mukono, akalulu akakubidde olwaleero. Kyennyamiza bw'ogenda tunuulira nga mu kaseera kano akalulu nga tekanaba na kubeera ng'obudde buwungeera, nga bannaffe be tuvuganya Mukulu Lukooya ne ttiimu ye wamu n'abeNRM bonna bamukulu wa Luuna oba oliawo ne security ya district y'e Mukono nti laba nti bakirinamu omukono okubeera nti batandise okubeera nga polling stations ezisinga naddala kati wano wenyimiridde Ngombere bamaze okubeera nga bayiwamu obululu, ebokisi zasiddwa yasiddwa, naye tunabeera mu mbeera eno mpaka ddi? So kyetusuubira oba kyetubasaba kimu kuviira ddala ku RDC security committee yonna tubasaba kimu nti byonna benna nga mubikola mukimanyi muli bannamukono era mugenda sigala mu bannamukono. Bino ebintu byemukola olunaku lw'olwaleero abaana bammwe bazzukulu bammwe bajja biro zaako obuyinza mugenyi. Leero ndi kansala wa Bukwa district y'e Mukono, leero ndi chairman wa district y'e Mukono, enkya sigenda kubeera. Ne tulowoozeeko nnyo bannaffe Mukama wabeera kusituddemuko ak'ensusu, tulowooze mu kaseera ako ng'okyalina obuyinza obwo bwe bakuwadde olibeera otya mu community ng'obuyinza obwo bugenze. Omuluka gonna ogw'Engombere bw'ogenda tunuya zonna bakoze kyekimu bagenda bayiwamu eri ennamataba gyensookedde ku Kayanja community badde badeployinze era bazze kola kintu kyekimu olundabye olw'okubeera nti abamu bamanyi ne basooka babulawoko. So kyetusaba kimu nti akalulu kabeera nkagenda mu maaso bwe kati. Gavumenti nyingi nnyo tuzirabyeko, UPC zaliwo nga z'amaanyi, ne tusuubira nti mwattu n'abaaliko baminisita n'abaali nga balagira buli kintu ne kiba mu kaseera kano si bwe biri. So bannaffe tubasaba kimu, bannamukono bajja kwekyawa amaka gammwe bamanyi gye gali, ne woobeera ani mukulu wa Luuna obeera mpata mpenja. Bannamukono banabeera basitudde enkundi, Mukulu Lukooya oli candidate, bannamukono bakuwa emyaka 10 ne bamala ne bakuwummuza. Bwe mubeera nga akalulu mwagala katwaza kifuba mukkirize mugaane bye mukola olwaleero enkya bijja baddira ne beera tebijjidde mmwe bennyini ne batabani bammwe bazzukulu bammwe bawala bammwe abantu tebeerabira ate era ne kunabeera kuwoolera abantu bajja kuwoolera era ekyo kyomubeere nga mukimanyi. Naye eri security tubasaba bannakigwanyiza ebbanga ddene nnyo bazze babakozesa nga babanyiteeka mu buvuyo obutasaanidde. Tusuubira kye kiseera namwe mutandike okutunulako okusukkako ewala mu abapoliisi n'abamagye buli omu ayina bazadde be ayina baganda batali mu poliisi naye mugenda kuwummula emyaka gigenda kuggwako muwummule ne munaabeera mutya mu community gye tulimu naffe.